ebisere bisatu nenyambu tusapotinze talent ne tipo mubere cautious nyo muri bayimbi tipo oli muyimbi ne ovudde ku stage wegendereze nyo umuntu ava ku stage nga ogendako n'omuntu gibaziza ku stage nga ogendako anti balaba Ghetto Kids ne Ghetto Kids bakola na misana ne fans iki bakola misana ebisire bisozawe baba yingidde ekiro bakoma sawa ngemu Ghetto Kids abana bakoma sawa emo babisho omwana yandi balaba sawa mobuli wa mwekiro nga face tipo nene omwana w'emyaka 10 yandi komye sawa meko ku performinga omwana olunaku weekend sawa emu abadda waka sawemu because ebintu ebigenda maaso ekiro birala nnyo emisana kitegeera kati ayina ekifaananyi kyalabanga ye ate nga mwana yandibadde alaba kyanasaanadde okulaba bambi so si kutandika okubeera inspired mu kintu ekiri boy kyatabwe nnyo ekibiira wale sindi omulabi ku stage yabadde ayambadde atya adayambadde nga buli je nkunamyo ye wali wonna kani yawulidde nga kati ngali ne muwala wo muri ku stage nga muwala wazze oba oswala no swala otegedde bali bamaze oteekako obusungu bo balandeko obusungu basigiseyo omwana basobole omuwayo kasente ate bakamugye omanyi busungu asanyusa busungu asanyu ajagula omubiri kikwasa kitya omwana ku myaka egyo njatu tunuulire mu perspective ya nga tunuulire omwana nga ye kimukosa kitya ng'akula mu process ye ya music career nze ngamba omanyi wale omanyi omuntu byalabye ne byawulidde ebiseera ebisinga byakola ye muntu oyo gwabeera okitegedde singa omwana yabeera agenda out ekiro ng'alaba abantu abano bali bumini bano lwekira abantu bakola ebintu byetetegeera mu bbala awo ng'abiraba bitandika okufuuka part of her life kitegeera n'alowooza bwe bulamu obulungi oba bwe bulamu bw'alina okubeeramu yandisomye kati bwaddayo ewaka era ku ssomero n'abeera mu kiisi obviously kuba ziraba mu bbala era n'obuntu bw'ayambala alabirawo nga baguze obuntu naye ng'alondamu ate akatiyinzizaayo okitegedde ti omuntu kyalabye nekyawulidde kyagenda okukola kyagenda okufuula obulamu bwe kati singa omwana ni kumulaga ebintu ebi kitegeeza oyagala gwananike kuba amala agende Dubai wewe kinzizaayo emabega katambika basi Ujiga katambika basi abana bali betiribo sange njegere baziwanise abana bali bakwa dance njegere baziwanise nti kinzizaayo nti sindi kiyakoze omwana ono tebereza wabanga alina essomero lyasomera tugenda fe masomero wali nogenda tugenda masomero nogenda DJ ngamba tuwe sound ko tuine sound nogamba babagala kati ne babira ba ku TV olaba dance y'abana jibazina abali mu bus kati tebereza bako tasogenda practical ngo omwana oyo buli dakika bagenda kubasinga balina speed balina vibe balina wave obafominga masomero mangi ne olaba dance abana gubazina batipu mwa batuyigiriza dance ezo olaba abana gabazina mu kana galiko mu hall mu main hall zabwe zibaza misana tukuruna bo mwana nga akuwa mazano ngamba mwana yarabbi wala kiba tugamba mwana yenyola tegede nogamba yagayigira wakati basikati ezo nezituuke no zitumbi ate ne uniform zennaku zino batuva otu uniform nogamba yarabbi no somero ozabe batulunga bana bamutungire nungi oba nanyini somero omwana najja ng'atuusiza mu uniform ng'akuttemu otoliza muganda omuganda nayambala ennungi naye tomanya ate yazeeyo ddi kweri omwekanga nogamba gwe kinzizayo ku kiri tipu obadde mu music industry omala bangaki mpeza emyaka like 9 years 10 tuli ku 10 oyingira ddi ebbaala era oliyingira ku myaka emeka okutandika okuperforminga baize nali motivating nga ntyana nnyo mwana era ngabo nabeera nga mubigita nenjere nasigala na mu motoka nebayingira gavana nebayingira nga ndaba bintu bya sitaani okitegedde engeri kale gye bali bankuzaamu nga kikuba mbeera creative misana ekiro nga ntenene mmanya nti ate nina okunoonya akasente mpola mpola nenkiyingira like religious ine ngeje controllinga abantu dini eno nti oba oyinamu ku dini oba oyinamu okutya togenda wenna kati nobeera nga wetegereza bulungi nnyo singa balaba nange namenka nnyo nga tumaliriza roll call session y'olunaku olwaleero noti 4 emunya 3 noti 3 noti kugenda okubanga oyita atukwatayo amasimu nga 2 ale tuve mu kye bayita roll call session noti 4 emunya 3 noti 3 noti inamba yaffe yesimu gyoyinza okubanga oyita ku katikati oba owereza akameseji wale DJ ne tujja kubanga bulambala tukasoma. Hello.
Yo. Ogamba otya? Oli steady? Wewe bali kusima chai. Night Radio. Sebo. Wewe bali kuwuliriza gwasinzo. Daudi Owemaya. Aya bas. Night Radio waliko understand MC wale tuline tip Swizi Maswaga. Baddest. Kano kali ku albums. Ako kali ka single. Kali ka single. Bakata albums zili complete zili meka. Bidi. Like one EP ne full album. Full album ne. Tuvonde wale la kuli kano ka big man. Watako EP? Natako EP. Bali bachita. Just the sharing. No, bali bachita. Bali bajita good vibes. Good vibes. Waliwo mwale ya Buckingham. Oluyimba lwero ya Buckingham. No, ngojeko. Waliwo olulyo lubaddeko. Luliro kaddemu. No, omwana njakubuuza mwale ya Buckingham. Waliwo mwale ya Buckingham. Yeah, mulimu mwale ya Buckingham. Yeah, nyo mwale. Mwale ya Buckingham, mwana wayimba na yese. Ya Buckingham. Yayimba mugundi. Mulimu ya Buckingham. Ya Buckingham, mulimu ya Buckingham. Bamuyitani? Yayimba kano. Oyo mulimu muyimbi ne mulimu ya Buckingham ate ye Buckingham. Mulimu ya Buckingham. Ngamba mbali mayo omwana gwe yayimba naye mulimu oluyimba. Super Lady. Super Lady. Zena mutoma Super Lady no. Super Lady. Omwana yayimba oyo. Yadda wateeka no following ko up. Satenga time kumufollowinga. Wamala omumakinga n'omuwa erinnya n'omulekaawo. And kiri best. What do you put on the table? Now wala banga tebali kibateka ku table nawe. Obudde budduka, you get it. Eriko pita yembuleka. Simbo bi. Atoli ya Buckingham. Ya Buckingham munjukira abeera awo ba Dr. Fizo ndowooza. Yene Jimmy Spy. Eyo. Jimmy Spy style. Era nyimbi yana Buckingham bulungi that. Nyo. Bulungi. Man just made the rinnya libambi twagala tumwane big. Okay. Bamwise tip Swiss ladies and gentlemen betulina lero nako lwalero Night Radio abaliko understand. Nagambye genda ku Twitter handle. Wale. Yes. Tip Maswaga wane no ye bekitenyi. Aladdeko wali obuwani. Naye akutungira obutenje obwo. Aladdemu kichaini ekyakabimbulago. Ani akutungira obutenje. Yataddemu wano obukomo, ayana obukomo wano buli embyezi okumikono mu culture. Ayina babuyita bateze embidezi za culture. Bino wani buli kirungi kyenkola nga nteekako kamu nga mmanya. Ayina obubira bwa culture, ayina nga 15. Bungi nnyo. Ani akola ku butenje obwo. Obutenji sometimes bujja mu presses enjawulo ne big up to Pintos. Yeah man, Pintos designer. Pintos jali. Yatungira kawo akatenji msajange Pintos. Wesala butenji kubate babuseera. Otegedde otya. Okay, tukyalina tip Swiss basema ne banyabo tulina yo lunako olwaleero nsonga nyingi zetugenda kuba nga tutunuulira. Ne music we wali mungi. Ayina n'oluyimba olupya lwe tugenda officially okuba nga tutulinalima ku Night Radio abaliko understand. Yeah man. Tip, first things first. Ebigenda music industry go byogerako ki? Byonna bingi ebigenda mu maaso naye gwe bw'otuula awo n'otunula. Biki by'ogamba nti wale wano tutereezeemu tutwala ng'abayimbi. Ekimala kimala. Mwagano okweterezanga uma. Mwagano okweterezanga uma. Eno byokulonda omukulembeze agenda twala ekibiina twala abayimbi bakwongerayo. Amu bagamba Cindy enough is enough. Muweemuko ku King Sala naye atutwalemu. Wali abagamba Cindy addeko afuga abayimbi. Ono abaagala okusindikayo omuyaga gwe bayita Lord Bitem. Tusookerawo ku uma. Uma eriterera tiipu. Oli mu uma. Kantandika bwenti. Kati nno oli mu uma tiipu. Lwaki? Andika nkoleyo kimu. Olaba Bobi Wine omuyimbi yagenda mu parliament n'abeerayo ebbanga nati yabakolerayo naye akimanyi system it is nkyamu nnyo kikwetagisa okuba cautious nnyo kubeera aweya nnyo. Bobi yagenda mu parliament. Yes. Namuyimbi. Omanyi essuubi lyali ddene nnyo akasagala mu parliament tesigenda kutereera. Alisi agenda tutereerezaako ebimu. Very good. N'atuuka n'akyusa obulongo n'agamba kati njagala wali wayinza okuba ekiddako. Kati gwe olaba alina amaanyi bwe gatyo ennyini abeerabe
kati ate bano babasazaamu lunaku bolero Tipu tetusobola kwekulamu omulimu nga mmwe abayimbi ne mugamba bannange tubonyebonye ekimala ke kaseera tukkakkanemukko kituufu naye like waliwo kye bayita survival nyingi nnyo mu music For the industry. fittest. Kati bonna bagala kubeera mu survival bamaliriza tebaagala munaabwe ne bwenkuyamba DJ Nick ate saagala nnyo ogende nnyo tuyagala ngende wala so at the end of the day kati oba olowooza oba Tipo inemu embeera eyo etya nawulira omukulu yagamba oyagala kwebegera kwayagala okwebegerako kakiri tujaka kati tindako Eh, neko oyagala bakubegere no nze nange muganda wange sagala byatu byakujagala netolerako neweserera I'm not supposed to Low. be a slave for anybody until I die. sagala nze kuba slave oyagala gwewekolere Nina kuba free will, kina ba free bwema will. nkoze pemi Yeah man. Tipu temusobola ku coordinatinga ne mukola ne muba n'ekintu kye bayita obumu that unity in this music industry. Gambe survival etuletera obuzibu. Survival. Singa tuli fine olaba katika kugerezeko. Singa tuli fine abantu bakuba muziki naye ate nga artist ali bulungiko. Embeera nga nungi. Nga nungiko, nolinga nungiko naye kati mulimu abamu enombi atafunye opportunity kati atanyigisa bunyigisa ayagala naye ayitirawo. Kati bamaliza tebeyagaliza bulungi naye ate nga kino ekintu olaba Nigeria. Biliyo bino obusungu bikola biti nayo biraba. Gwe boletezole nga tolina abanulaavu gwe bikulagirawo nti gwe nno oli wambwa, oli mufu nnyo. Kyokka ate ffe wano owembwa kasaba mu ne ssente oba n'akantu omusembiza ne mukola ne fake life ne batambuza. So kati ekyo kyekibuzaabuza nti mu Uganda wano it's like not real. Tetwagala kya mu maaso twagala nnyo kuliyo kahiti kange oba mbadde kino oba kino omuntu alengera ewala. Kiva ku kitipu Ani kyegambe survival we are so broke. tuli baavu yala nyingi Ate n'emitima gyaffe myavu kuva wala. Kati aso bambi twagala bajjajja baffe bonna balemererwa kati twagala ate twebbulule. Okitegedde n'aba Nigeria mulimu bannaabwe abagenda e Bulaaya abagenda eri abatulavulinga babayambako ne bababuulira nno mulaba nno bapromotinga bali online. kati ninyawo nyini katukomewo Alali. pozi nga wenyini awo kandi bampita MC wale nine DJ Next Sound of Music yamana okuva emawokoteri ewaffe empigi Tipu oli waawo ovaawa Nange namala n'engula egeeyo kati nayo ndi waayo. nofuna gyoseera nalye Bayibuli by'obukulu eno osalawo yadde bakuzaala eri n'ogamba naye kati bwe mbagange. kamalizamuko ku bbango niwaggulemu era nga newaggula nno Okitegedde kiba kirungi okwewaggula. olaba ti ndiwa emawokota Olwekyewagula. nane newaggula eno mbazaake sayidi eno ku luguudo olwo olw'emityana era mbeera ndi mukyadde ono Ate kati bino byokkayaani n'amataka. Ndize mbaddooni neweefe. waliwo abakalire abataka Anti naye kati obukuziika tewali isomero bagenda bajjawo ebyo. Ndeka. Tipu obadde okyagezako tusiigira ekifaananyi butya abantu baffe bwe bafaanana nti tulina omululu tuli baavu titwagaliza tulina fake life Ate tunyumira nnyo naye tetutwala wantu wonna. etunyumira We enjoy the fake life. Ffenna ne tusanyuka ne tubuuka ne tubinuka. Naye tena kyetwongera weebale nnyo. tegattako Nabo bambi batusaasira bagamba bambi muli bakabe naye bambi nammwe mwennyini temweyagala. Okitegedde? naye Tipu tulina abantu abali e Bulaaya tetusobola bakozesa ne tubajjamu ekirungi kuba wali ogambye nti Abanigeria bo balina mikwano gyabwe egisomye baganda babasomye nti bagenda eyo ne babasakira opportunities eziyo ne bazireeta ewaka wone waffe lwaki kikyagaanyi nabo beekyawo abali e Bulaaya Nedda abafuna opportunities ogenda e Bulaaya sometimes ate tebawa time bantu batuufu oba se kyebaddamu bya shopping era akagambo kokonyeeko tibawa time bantu batuufu kati gweoli bamukuba akutwala leero sente nengenda nateeka ewantu omuntu eyamubba luli naye bwolina ogenda nakuba yaaye nolabako onaakolaki Abannayuganda abali e Bulaaya onaakolaki so naakuyisa kutwala ku shopping akutwala namunwa abagenda e Bulaaya agezaayo nga tamanyi gyabadde ntajjukira badde America jasinga oli amutadde mu motoka n'amuvuga ne balya ne beebaka n'amutwala wamanye walungi naye nga bw'ogenda online waliwo ebintu bibagamba ebiri mu America byona olaba n'ogamba was in America. You get it? So kiyinza okugamba tetuli cautious bulungi very well
naye abanigeria balina banne baabwe bagenda ne babalaba abamanyi ebintu era bali mu music America nabayo bangoni kitegeera tuyina abantu bagala fa bali London naye olaba bali bamekanga bagenze ko bangoni ne banoonyaako bangoni bali mu music nalabako David Utalo yekka ndowooza aliko kola twins okitegeera awo bogenda n'obeebuuzaako kono bagamba nekiri kitya kubanga wano biki kitegeera bayinza okugamba awo kitero solaba teekamu obwana obwo nga buzina bitambula nnyo international bajuvantingi bali eyo bwebwe ali Phoenix Arizona naye banja bagenda bali mu music naye nagenda mu shopping yakuba shows abana bakuba shows nene obukola omwana omulenzi gubayita omulala gubayita kiwanuka akuba shows nene anti manyi lwaki tayagala kukwatagana na beeno kubanga tebaba serious tetuba ni professional kati zogoba oyagala te kweraga kifu ky'okuyiga in fact omwana aba akusinga olina kintu kyoyogera tipu lwakuba okibuusa amaaso nti ate fe otugenda ebulaya twagala okwefula abamanyi bwe buzibu naate nga tomanyi you are not aware ogenze olabe ekiri eyo oyige kyosobola okunyumya oba nosobola okuleeta wano eno kiyamba abalala kati ate bwogenda igolofa boss ne bakoba bouncer ne bakola ki that is nonsense move around genda ulabe nze banda be Dubai ne balabanga nze ali mu kugira nengamba tipu ng'abantu bakugomera bwe bategede tomanya connections ofuna there tomanya ebintu byokola you get it banyambako nenkola video sina bana Uganda bantu beeri lwakubeefasa you get it kubanga olabya kusinga katayagala music ndo batwala mu clubs z'aba Nigeria eziri eyo abana Uganda nagana n'olaba Nigeria olina ekiddako okitegeera bazibu nnyo ne bamusuka bampayawo obusozi ne bagamba tukubemu awo bakyali balina otegedde bakyali otegedde nga bo balaba ndi muzibu nnyo banda bano bagamba neggo oli muzibu nnyo naye wotegaonafuya abakimanyi naye ndozagandi oli musunguwavu muko naye nga alina okunafuya otegedde kubanga bwomuyita kata enenge gyakola ki gyanyigamu naye mbabuleko kimu waliwo ekintu kye bayita kama era bimala ne bitula mu mutima gwo n'obeera nga gwe gwateyagaliza ng'ebintu bingi byomala ne weefiiriza so olaba nga ofunye okikubye okoze show naye nga olina kye weefiiriza ennyo you get it so sometimes abana Uganda abayimbi tube free muno obulaba nga osobola okukola naye kolabo kola naye bwolaba nga omuntu ali serious why not bwaba tali serious no bwaba alina sente za video nezakinga mukwano gwo bwaba si mukwano gwo musabe sente bwaba ali serious mulabe nga mukola naye wano ne waba mukwano gwo mukola naye project ekera n'otolo omulala musobola omala emyaka 5 nga temulina kolabo naye nga bwakusanga esanywawo kyali wange otaka pyanze bakyali wange nabakooye okutaka ayimba kange notakasharinga toddamu kumbuuza tipo nga totakapya tipo nga tokola kino what is that tosharinga bintu byange atombuuza akapya are you serious ye njagala bakyali bange buli kyali wange sharinga ebyo sharinga ebyo n'ogaana sina buzibu manya gwe oyagala nze mbeere user ate no time for that wali abantu abatwagala ennyo who support us abantu positive vibe eno toyongerayo kyekinyambye okubanga nkyala oyinza okuba nga gwe omu kwabo abakyalina that strength abakyalina amaanyi ago tipu naye waliyo nawadde ekigamba neeki wano eno nti waliwo omuyimbi gweza osanga nga akantu katono nnyo bwe kati kamuggyako naggwamu amaanyi nange owulira naye kati kiriwe kiti gomanya golono kati nze ndi wakabi muli nkiwulira nesijja kikukuba tipu muyimbi alina passion eyo kizibu ogiving up naye kamukubamu tipu omuntu oli avudde eri ebweru najja nakusupportinga nga tali mu ndongo bajja munyizamu kati ajja kulya n'ekifaananyi ekibinti abo bayaaya byeboogera tagenda kudda mu ndongo kasente geyandi kusupportinga nga gwalina tali omanyi tepo suiza abantu ng'egye bamwagalamu n'ebintu byazakola nga bagamba ono alina kubeera bwati ne bwati ate bali mu ndongo ate bayite mabega namukuba ekigambo no oba neeno ate gwobadde naye kyali bantu baffe tasobola veeri sanya kayimba katipu sokozanye kanda neke wale olali kyanga investor janga agzewa tips bamukuba ekigambo bamu painting ekifaananyi bachalibe webale nnyo investor n'agenda tadda nagamba n'abalala ekiri bali bafu mwina ekintu kyemubuusa amaaso bannange industry tipo okyogedde nti tulina emikwano mu music industry waneeno investor bwe bali abagala okukola n'abayimbi bano naye emikwano gyaffe nyennyini betolola bwe bati nagenda nagamba oyo sente z'omuwale tezimugjamu obuzibu tebakkiriza mbu tebali talented balina kuyambako mu kintu kye basobola baagala bakole kye batasobola baleeswaga nga bali
No, be like Don Jazzy knows he can't go far with singing. tasobola kuyimba nnyo Chimala. But let me manage artists. My baby byakaleta wano. mudidi Buluna kwa aleta na bwana kuna Uganda obuwala abutwale yawo Baila. lisokola TikTok Baila. ne bu promoting wa muziki. Naye wano wimbi omunene mbulirayo omu. Ayinayo mba munne. Omu ayinayo munne just. Kati tusoke tukole kati nembo yetu. Tusoke tukandemu kati. tukandemu ku mugano wano Kosekeredde nga yefuulo waabunu lwamubaja mu mulola yava mu njirikiti n'omulaba nga yemula n'ogamba bange tuli ku ki shekiyobade tulabanya asinga mubuyobade tulabanya kumenya shekiyobade tulabanya asinga mubuyobade awo omulire kezo Yama. Idrisa Musuza Kano maka kuba mwesigika. Ako China ako twakwene Wano yakutwalire China. twali twakuba Africa okusinga Ivory Coast, Chad, Cameroon, Kenya, Tanzania, ebitu Africa ezo francophones kezo yasooka okulinyisa ennyonyi yasooka neze nerinyisa nekolerera nange gamba yasooka okulinyisa ennyonyi no kati alinyiseyo omwana wa ku street yawo nga mujja kakobo. Kikizo wali okoze. Thank you so much. Wali olina projects zogenda Thank you. presenting eri wali Thank olina you olina so kyogenda much. presenting. nga kimukakata kukutwala Era tuteko muganda we Bulaya mande. Talina kyakolaawo kireetera vali mu mulimu gwe. Musajja ali business minded that guy. Tegeza kutwala okugattako. Thank you so much. So sinza kwenda fuyo batuko nafu ya yantu wa we contributed together chali chakabi na I had a big value what I was putting on the table to make that happen. Kuba sasa twavalinga gumu sebiri ate nga abantu batwagala enyimba bazagala bagamba this on this. era nga kijja kwewunyisa nnyo nga tipu taliiwo Tegeza walina value. Goza lwaki bwe bawandika ne bagamba abaana nno sikyakola na kiteza butawandika genda kuleetera obuzibu. Bantu bonna bamanyi sikyakola naye oba wakabiri. tipu fe abasinga ku ffe neeke wale tubiwulira buwulizi mu nkubo but you've worked with Eddie Kenzo. What is so special about Eddie Kenzo? Just twakola naye. Kati ninyo. Tipu. Kirowoozeeko nga tukomyewo. Kati ninyo kirowoozeeko tukwavu. Saga akulowooza. Mwagala kuza na kokolooza ku Kenzo. Ubugattako tips alina byayimba mu alina lyrics yayimba mu luyimba luno alina lyrics ze wayimba zinyumira ebyaddala Era zaali ntuufu. zaali ntuufu wayimba ku bintu bya Buganda noyimba ebyo binyumira ebyaddala naye wenyininyini tipu njagala okujjokeza olaka walina kabusungu ku mutwe Nakayina. wanyiigamu ddala ebyaddala ku luno oluyimba wanyiigamu ebyaddala Era nali nejjako obusungu bwange nsoke nziremu nkola emirimu. baganda bange muzikirize mbajjukize kabusungu wala kitutambula nako Yep. naye tipu yandibadde agereyo n'ogucupa ogunene naye simanyi Gumpe nobabuulira olikubuulira n'otubuulira ti wano kabi bakaita kabusunguwala gigwa kagagenda ku dduuka eri kuli okumpi obagamenyana kabusunguwala gyogenda nobagamba DJ Neko wa CBS olwokumalosi yatugambye kabusunguwala gikakola bino byonna byonna kabikola era olutuukawo olumala okukagula kagenda okanywe gowebaka embuliri sirika anakuzuukusa yenayina ku makya breakfast bajja gikolera nze nkikubuulidde gwe nyamu kabusunguwala gyobudde buno bunagenda okukya kasinga eddogo muganda wange ate ogwo ku mukyala kasumulula byonna byonna ebyasi ku mukyala kasumulula omusajja nekanywezaamu akitegedde agamba amiina kasinga eddogo zogera okololera ku musawo gulamuka busungu ng'omukyala ali eyo gulamuka busungu okanyemu onyiigemu kabusungu akagala ate gweyagala okusuubula kuba ku namba yaffe ey'essimu eno gwegikubeko ogigamba neeke yaŋŋambye nkube ku ssimu eno neeke yaŋŋambye nkube ku ssimu eno njagala woba oli Fort Portal oli Jinja oli Masaka oli Luddawa tebetaaga kujja Kampala bwe weyagala mu bungi bonna nga oyagala obungi obuwerako tujja kukudeliveringira woli just one call away ffe nga tudelivaringa namba y'essimu eri noti 752 24 88 that is 0752 24 8860 kabusungu wala ajja kukaamaanyi muganda wange kasinga eddogo gwe omusajja ali eyo gamba munnanga ate bandoga sigusa nsonga kanywe munywamu kali sookera kamiruzi 250 ojja kumbuulira gwe nyinza okagaana ali omuntu abali abantu nga balinga babiri
Njakagana omwana ali wenso emyaka 18 tokigezaako kubanga ojja kusabula nebitakwatako. Omuntu olagwe yinzo kagana omuntu ali mu kuvuga emmotoka ng'oli mu kidduka kyonna oli muvuzi wa taxi oli mu kuvuga obudde buno oli mu self car oli mu maika olina gy'ogenda kagule kateeke mutte emabega kagule funa wokatuuza mu mmotoka sooka ovuga otuuke okajjeyo onywe ate gwe ow'emyaka 18 gumiikiriza paka wonafuna birthday y'emyaka 18 ogezesa ojja kumbuulira ojja kunneebaza nga otuse byonna gy'onaabeera bakaita kabusungwala gye naamanyiddamu omulundi gumu noti 75224886 ogenda kkanya togenda zunga mu kkubo ng'otambula kasota waliwo omuntu atambula mu kkubo n'otegeerawo nti atambula kasota nawe oyagala obbaako obu understand kabaka busungwala gye tutambula nakwano ku CBS FM abali understand. Yes man. Okay, ladies and gentlemen, tukyagenda maaso n'omuyimbi Tip Swizy tuli nayo lunaku olwaleero akayimbako agattako kali ku album tuvudde wala sobuli album yakola ekya Tip katono nnyo ndoze panga libadde nga sikubuuza ku ekibuuza album etambula bulungi still promoting it. Okay, tukyataddeko ennyimba agattako ntaddeko buuza maama and big man. Luno tugenda premiering on zona zina video. Okay. Agattako luno wali osinzira ku ki? Agattako nali nsinzira ku awareness. Manyi tugenda maaso mu nsi wano. Yes. Tukola bino twelabira nnyo gye twava. Kati bw'olabira gye bava osisinkana ebizibu bingi. N'ate bw'ojjukiramu gye wava gye watandikira. Ate sometimes olina ekintu ky'oyambala n'ofuna amaanyi ag'enjawulo. Okitegeera. So nanje yageza kutegeeza abantu nti bannaye ebintu byonna ebisinga bigenda mu maaso naye byali bya missionaries. Mutegedde tubyagala nnyo tubiwayagala tubikuba naye byali byabali abasajja muntu akuteerawo ebintu oluyimba luno nina ekintu ekyajja mbongo bwange era najaganye mu lukuba nya CBS era lukubwa lugenda kuba kasita kali ate kati oyingidde mu nkambi nga njagala nnyo katikira lwaki kabaka aluwulire amanye nti waliyo abaana abalowooza ekintu kyekyakitipsuzi nasanyuka nti nategeera mu bwongo bwange kyasobola okujja nategeera nti Tip Swizy atambuddeko bw'atambuddeko alina kyayize kino kyotuleetedde wegendeze nnyo abaana abakuba shows ennene togenda somesa muzungu kalica ye oba omuzungu ajja kuembracinga akwagala nnyo lwekyo kyoli ng'oleese kalica ye eri kyokala gambe nyambala bino ebikomo byange nneme kwerabirawo nze njagala nnyo Tip Swizy omuntu ajja naŋŋamba nze ndi DJ, I'll always be a DJ naye sijja kuba usual DJ gwe gw'osuubira njavuga emmotoka zange mbi nja kukola ebizinesi zange mbi kyenjagala nja kukikola mu budde bwange naye nga ndi kyendi. So Tip Swizy nayagala nnyo ekintu kino wakomawo ku nnono n'otegeera nti buli w'obeera ky'oli bajja criticizing bagambe Tip Swizy lwaki akoze kino ekintu lwaki akoze kino ekintu naye gye bujja mu maaso gwe tunulira abaana olaba bagundi Ganda Boys baagala ne babikola byonna ne babikola yamaliriza nga bakubye yutan ne babikola bayutaniryenga naye ate nabe babadde balina essanyu lye baafuna emabegaawo bwe babaleeta mu lukiiko wano olw'abataka naye ate nyina kyenjagala okisaba ne bayimba oluyimba lwa Buganda nyina kyenjagala basanyuka nnyo ku shows ze basinza okukuba mu nsi muno nyina kyenjagala obbasaba Tip simanyi oba bali biased ku bayimbi naye I believe basobola okuyambako abagazi tebalawo omuntu ali cautious yaabwe ku kintu kibala tayiza kubulawo Tip wali naye ate munaye bayinza okuba tebakuze nga tebayinza kwongerayo kirala tegedde bandyagadde omuntu abeera imagination zikyuka kati bandyagadde okufuna omuntu asookunga generation emyaka emirala nga 10 naye wali naye ayinza okuba tali serious oba sekyo nga tebanabamufaako tebagala ogamba bapayinga attention ku bayimbi abo gye bali. Okay guys, tukyalina Tip Swizy tuvudde wala album kiki era ngenda kuzza ku kiri ekibuuzo ky'oli omusajja bwe twagedde mu kuwummulamu musuuza tuvudde wala album twasuubira omwami oyo kuba omu ku bantu bewandigambye nti these guys nga watukola ku Jostede akatambi ako ne katambula nnyo muli ne Jostede ngulaga nti ate Jostede ye wanjawulo nnyo ku boss Big Talent njogera ku Eddie Kenzo kiki wava mu Big Talent nga waliwo obutakkaanya oba wava mu Big Talent nga owulira okuze osajja kudde kirungi munaye okumanya akwagala ntakwagala ng'okyali mulamu n'ogenda n'olina obudde mu bantu abakwagala bw'oba onona batakwagala n'olunaku lw'ofa owulira bubi obalaba n'ogamba baye bano nga balali
kati nzagala nnyo okwagala n'abantu abanjagala nga bajja kunfiiringa nga bajja ku appreciatinga kino abankoze naye nga appreciatinga ekyawe so kubanga saakola naye that moment nze lwaki tukwagala business that's why business kale naye saakola naye biyimba naye especially it was bring out the best of tips of trying okukola ennyimba nga tips era bakyali bange bajja nabayitanga Yesterday, Gravity bakyali bange fefe nabayita naye tebajja abamu bwe batyo Kenzo bamuyita saamuyita saakirowooza tokirowooza tekirina buzibu naye ngono yali co-workmate mwaliko naye mu big talent ebintu bitambeerera bulungi nnyo nomalidizana nga tumuyise ku mukolo it's like this gambe akugattako gokola ki ugattako atakugattako yali tagatta oli newagamba mwana wandigenze kiri bwest ne west nga tebakugattako si kirungi kweraga bwerazi mu bantu nga tofuna kiba kirungi nobeera nga mu real life muntu akwagala omwagala that is it but ate eri fake life gyotugambyeko eri eyo nyingi ka ajakuwe naye osanga Kenzo tibuzuzi musobola okukola tuni tomuyinako tabu osobola okukola ne Kenzo oluyimba a new song ng'oggyeko ziri enkadde zemuyina yadde nga zikyali zamu bali cautious nga tebali buzibu cautious being aware and responsible ali cautious ali ani cautious no ali ani cautious ada ina gari ya ngade ibiro byaye kadde ngakonyonyole cautious eliweti cautious buli mali cautious ne cautious yanjawulo egende yambuka buli mali cautious na bali ani cautious cautious egende yambuka wet nasinga ku munene kati n'omulalu golaba ali cautious ali kukuba ali cautious zengobulira cautious ye inawe ebera ntono nnyo baliko lule dictator tali awe yambala engoye naye ng'abeera awe yanti kino kuba batambulira kono waisita misubi nga bwabi kamera abeera ne cautious y'okutambula tipu lindako tipu cautious ya Kenzo eri wansi eri waggulu cautious ye like about me and what is About going you, by on the way. yeah take what I can tali aware about me tipu no obeera aware about omuntu okola naye tipu twasangako lumwabalalo twalina dictator nga bajoba oli agamba bulalo tongwirako ddala ogwe kanoli obulalo agamba tongwirako ddala naye waba likasasiro kati kyotegeeza kyeki kyetegeeza baba bategeera according cautious yabwe wulira gunyonyola cautious yabwe ebeera yakuki yakukasasiro eba ntono nnyo otegedde baba bategeera naye nga bakoma kasasiro yabwe eri wansi nga babeera kasasiro babeera comfortable naye nga gwe oli aweya nti ate kasasiro nedda ssebo togamba kino kansubira kino kyekituufu kyotegeeza level Kenzo kwe yali akutwalira siko wali sina level it is cautious being aware and responsible for others bobeera nga moment ng'omuntu omulaba tali bwatyo aware nti this is tip tipu wakabi tipu azina tipu ayiya nono kizo tuyamba naye yagamba oli musajja muyiiya ekyo kyotusinza kimenyawo yagamba oli musajja muyiiya oli musajja alina vibe era ebimu ku byali asinga okwagalako ye vibe but to me obasesa n'obasesa yewulira byali akwagala but to me there is no action inako zanya akatambia olina okaina kusimwa asya akaine nakajja yene from to me okawulirako there is no action so to me action is better than beauty tojja kujongamba mu mwana osesa mwono mkundi mulungi mwono gundi the action what is you actions are faster than words action yeah no mchalo alabanze nesina nakuddawo mbate mwekyana kiriwo mulimu ekyana kyolabambu nga kibi naye nga magezi game so that is the beauty abantu kitulina otunulira ffenna naye bwe tunulidde swaga mutuli mu swaga tulina okukola bino action waffe atuza mabega naye tukole nyimba tukole kolabo tuteekeyo tukole kino twongeremu ono eki kino you get it that could be beauty but not only one person shining olaba wosidde ebijanjalo nemukulamu kimu osanyuka that is it so cautious olina okumanya nti banaye ono wakabi obaona ali bwati ayinza kukola ki tuza kukola tutya so si kulwanyisa bulwanyisa kwegobako bwegoba lindako tipu
mwatuka kakiseera mu big talent mutandika okwelwanisa ebyo tebyabaawo kwani I was a good boy, I'm very humble, very talented. Someone who is talented asirika era keeps quiet era muli abawulira nga wakabi tabaleetako nnyo kajanja. Kati olunaku lwabagize temusobola domusala omusale mu maaso bamwena ate abalaba Brother muzibu nnyo aba cautious kati ngeyamwe agisusseko kati omuntu azizokulaba nga osirise nakubalanga fala sekameza okuvaayo tamanyi lwaki navaayo namugezesa tugambi waneno kati kakyogere bana leero katutegeere ensonga eyajja tipu swizi mu big talent olunaku olwaleero nagenda mu Chad twalina show bayali Chad nitugendayo netumala wiiki namba nenga wayi twali tutesa sente ekyadi weru wa Uganda twali tutesa sente wale kyadi hizo nedda kati Chad Masaka waliyo Chad wewe kitadi mu challenge amati kabusho wali wa rais Chad endo Chad ziri mu Africa bageze kuba international tour nengamba omwana andabe valiyo bategedde kuba because twatesa sente ntati njapazino bazino you get it naye nengamba according to how we work kandabe baso kutegera value yange tulabe tuyinza kukola tutya maideni bwe yali omuyimbi omunene mu big talent lindako wategerako ku sente ze babawo naye basitegedde ni walaba turn up y'abantu n'olaba nebyemukoze lindako tugende ne kushare Bandes wakoma ona mmeka tujigaddewo chapter tujigadde kale so chapter close naye omuntu yamukoneso olaba nga tekwakyogeza anyway ali mu studio because basigirina sina buchayi kumyaye because at the end olaba of bayino obudde bwo buli omu ayagala left wabere mulungi so his left kubeera nga yoyo gyendi so even me my left okubeera nga nkolagana n'abantu abanjagala naye nja atumalize conversation eno nga tugenda ku luyimba lwaffe olupya omusajja oyo alina ki Eddie Kenzo alina ki yakugattako yangatako nnyo myeikem nalina bolingo wange bwomu nangamba tumukole kyagattako nnyo okuba abantu yalina abantu babumanyi yalina stamina so netukola fenna it was really helpful okunyamba ku kalya yange netukola fenna naye ate olina naye okumugamba nanneebayoza mu ttaka otegedde naye alina okuneebaza but for you guys you put it bamugamba nti yanyamba mulaga nti nno ali ku street nanzijayo nampandikira kayimba nanjiza amazina nampa obupale naawe walina ekyenjawulo kyolina you get it kyakabi bwe mukolagana bwe muti Frank anakolera video naawe enojja kati anaabayambye munne mwena mubamukwata thank you so much nemmwe mukitwala mbw ateeka miliyoni yambe Papa Sidi so nga ne Papa Sidi alina contribution yama thank you so Uganda tetumanyi kulaba tetulina amaaso naye tetulaba bw'olaba n'ogamba bw'oyogera mwana tipu kaleeta obuzina banaye oluyimba lwali lwako kayiya ne kayimba naye kiza kakotigudde kakyakabi nnyo okuba kino kyali kyakabi ono yalina erinnya kyekirala to share the publicity gyalina neyange creativity gwe nalina n'abantu be netumanjenga that thing so it was a team abo kye balina otunuulira naye kati bo batunuulira okubanzi baali tebamanyi balaga nze sirina kye naleeta mu ku mmeeza najja sebo nasanga biri ku mmeeza bye nalya no naleeta ku mmeeza nembako bye nteekako ate ffenna bye twakozesa you get it kuba nasanga emmeeza nga yali agigula so bwe nateekako bye tukozesa ebbanga eryo lyonna I should be respected tomalamu maanyi webanga nyumba tipsizi wagula ku TV n'ogiteekamu amaanyi nondaga nti ndi wakabi oba oyagala tugende mu maaso bonafu yakitegeeza oyagala obeere weka nisinde naye tipu oli wakabi sebo anti akunafu yaba ayagala nti oli wakabi ate nawo ino omulaga nti wakabi ladies and gentlemen kyali kumani tipu omusajja yagamba tipu oyo okwebegera kuno yalingiza mu sowaani nedda kamba kuli munaye kati nze kyenategerako mwana people fear me because that's my nature ndi wakabi abantu bakutya lwako oli wakabi siri wangu oba siri kyobola otegera kisana nokitegera nti mwana ono wakabi katonda bwe yamutonda bwati bw'obeera n'omuntu nga wakabi takuyambako omuntu nga wakabi ng'akutya ng'alina ssente yonna buli kimu naye nga mukwano gwo just obeera naturally wakabi ng'akutya you get it you can't be my friend and you are big you can help me something and you're still doing nothing obuntya nnyo blood abantu batyo bayitako that is it katobera nga ne mukwano gweyo ng'alina ebyakabi nga buli kimu nga tagabagambye oyo si mukwano
taya akutya nnyo because mwana gataka kintu ekyo ogenda moda bowlinga billions times. Bona wano tip. Ah, if you don't get it, forget about it. Mama is a tip. You don't know. You don't know. People should make research and be cautious and enjoy this world. Yeah, man. As we are finalizing with our interview, erunaku olwalero tip Swizy. Wale I have my project. Nina project yange. Njagala tip Swizy. Omusajja oli mazo mutereza nga muvaako. Kenzo njogedde naye nga gwabulayo. Nga project yange. Osobola gikola. Nsobola gikola ate buzibu. Tolita. Don't use that as a good time. You're going to make some business. In a taste now, ufunira muwa. Anita nikoto kuleta hatred. Zebinkwatira ngo webya kenze. Nina kintu che misiga chenjagala, and I believe if it works, kijaba kintu kirungi. Tip Swizy featuring Eddie Kenzo. Me to have no problem singing with him. Tochina kota. But negativity, olusimba puleta wali vibe. You get it? Ha, tebugenda kolo. Kasta vibe ebanga teriiwo. Eyo kalas. Baba muntu mulungi mugamba akubereka kusima nga nene tipo lyotya. Ogamba olungi. Eyo wadombuze ko myaka tumemeka kati okuva byagwa. Takubirangako. Ati ngamba mugamba akole ekyo. Bwankubirako mmanye nti wayi. Ayina mu kasente ate akubira ne kumuyaye. Awo kitegeeza abakitegeeza. Nipo. Anje. Je baleko. Awo mbeera musana. Simu yange ndiko airtime. Nje wano nonya namba ya Kenzo. Ndiko airtime. Mukubire. Ogenda mukubira ne kuba mukubira. Kubi akali wakuba. Banankwata kati mukiro kino gabaye. Lagala kwa ndali kukuba tu ba. Obugabe tipo ali kuchi. Agenda konteka misi. Lako ebulaga ali ku street atabula. Oile. Ayuko edawe. Obatampa matini beta. Obanji kuba. Kuba nange nkube kasita nawe ina. Ulira. So wadeka yakaimba ukavuge. Ulira mankia. Sagala direka ulira. Sirika iyevuga. Bajikote. Hello. Ajikute. Tajja kwogera. Oyo bajja kuwa matini beta. Akayimba akawulidde. Soko kwongera akawuli akayimba. Hello. Owaye. Okubita matini beta. Tujireke simu. Jireke. Wakana. Nega Uganda. Neke sibirimu. Sibirimu sibadde okola shendo. Timusizi. Mbadde Enda. sibadde owoze wano. Nenge kiriwo mwana musala tumena ngobuzibu. Ulira tulina kayimba kapya kati tipu tubivege. Tipu kana kayimba kapya. Yaman. Kana kayimba kapya bakaita big man like this Swizy. That's like a big man. Nero jana jige bustroke obo. Tugenda kufa bustroke tugenda obo. boku bafenna. Kyanga wefula nti neke asinga okucheza. Nero kamula. Tugenda boku bafenna bamwita dance like a big man. That's like a big man. Lwe luyimba. Kayimba ako bambi like gana ni style yakankubira. Ono gaya yakuba akayimba ne Burna Boy n'enkuba eyika katamba ku TikTok oyomanya. Ana kayimba. Of course that's you producer echa. Hey. Oyo. Yakuba oluyimba lero oluwulira sawa. Nerindako. No, tipu. Kolagana n'abantu b'eggambi bali twagala okukolagana. Tipu jewe kwagala. Era olabanga mutagengaawo. Olabanga alina ba Burna Boy ku shows. Ate yalita nakuba last. Wakolera nayo. Yes. That's last mpya. Producer yakola akayimba ka tipu. Bannange baganda bange yakola oluyimba luno. Ate ono yakajjono. Yakola tipu oluyimba. yamusooka. Producer yakola oluyimba luno tugenda oluzo na tipu. Yakola oluyimba luno kyengezako baga mu Nigeria. Oli mutuufu. Munagana yakola oluyimba luno. Lulu mkwalo luya background kwa kuda traveler nilo last Burna Boy last Burna Boy lina milioni 19
ate olwa mu mwezi gumu ndowooza mu mwezi gumu ne week ngemu kwakulu ina milioni 7 ku YouTube bangaki mu banga nalo lya mwezi gumu n'ennaku ezigwamu ne week nga emu. Producer basaba ne banyabo yakola ennyimba ez'emirundi ebiri bamuyita Stallion Munagana. N'enyina ekintu kyendabye eky'enjawulo tips zakinaze wano ku Instagram. Guy bakola ne tip oluyimba naye asiba posting oluyimba la tips ku social media buli tip kyatekayo ku luyimba luno ati postinga. Wano producer kastamala okukola tune n'omujjambo wasana. Naye akikola buli lunaku nno buli wenteekayo kumbi twafuuka kati wateka ya Burna Boy eddako nga yange watebanga yiye okitegedde bwe kiri kuba naye olwo ali mu studio naliko mu studio session niyo musajja akudirectinga ng'oyimba wakola nabo walaba nabo gambe akuwe nagamba ti kino kifu tokiteekayo nga kifu era byotekayo byonna bibeerabeeranga naye awulira atekayo kyayagala ne producer wafona omwa sente awo magamba kasamala ku beat nga atuleyo ebbali ng'oyimba bibyo kasita akwata ku sente bali professional mwana bamanje bakola kati nze omwana yatugana natubuuza abaliko understand nga tegeramu understand nagamba I love that word abaliko understand ashake gambe twe support kirabye wallahi bade semena kumando baya taddeyo sibano kubyokugamma nti una tekibangano lyawala sajja balina one love bana abasajja tubala yateka maka sente yateka mu sente twala kukola golimbo balina one love atebanga ne sente ukitegedde ndi bo tips wagenda akuyamba ko yateka mu tiketi nga tukoze olimba ne tulumaze nakoma unapanga speaker resort speaker apartment mu city ukitegedde speaker apartment mu city kusendeze nateka mu ticket nakuma recording nalo kandayo kingugamba nti sente wamusasula niye deliveringa ne olaba engeje batulaba muti alaba mwana oli wakabicha akatukole fe wane Uganda ate twenda fuya ate ye noyo muyimbo omubuka golomba bakwane bana bo yalukubanga bola banze nga si wakabi olwagenda ku TikTok ngenkuba etonye olo ostegedde nafuka wakibi bwatu ye abakaga bala basibi nino mukulaba amaze kukwata yo abana Uganda sina bala amaze kukwata negwe omanyi last oyimba lebaita last abana boy tubukira bomekolo mukozi ne Burna Boy ostegedde mwera mu studio yawo mwekubera mu studio ne Burna Boy kyekugamba kyokka kati abantu ngabo if they respect me and they want to work with me siza kwemalamu maanyi you get it siza kwemalamu maanyi kyovula gambye sawa yonna mwemukitegedde nandi tepola bakinjagala sawa yonna otakibagamba they will not know abalekereyo baveko tubagamba you tell someone because omuntu ajja nakulinyako wale nga tamanyi ability yo muleke nga tamanyi na kyali kyoyina kukola nga tamanyi kyoyinza kukola muleke abakimanyi bakimanyi ekyo tekibasooka mwana omuntu asobola otula ne Burna Boy Africa's greatest giant nambe okimanyi essaawa zino kyeriko eulasilasi kyogimanyi tinakukolera project nga akukoledde project nga alina kyakulabamu something else niwona tipo osaba omuyimbi kolabo agigana twakyogera kwano ku gundi ono ku big trail mulalamu wamutegere Nigeria waliyo oyogera nabo basajja mulalamu netumunafuya wano tumanyi naye agenda agenda blowing omuntu kutugambe oyo waffe twamuyambako yewaffe naye nga tetwamusupporting naye basebo ne banyabo njagala kubazza Uganda twagala nnyo kiveeri nti wale ne DJ Nick wetuli era twebaza nnyo kubanga mwana mutu supportinga everybody knows you support artists mwana mukimanyi nammwe naffe tukimanyi muliyambako lwakuba sometimes tubali supportinga bibamu abantu abamu kitegera naye era mutusonyiwa you get it naye nga maani mutuza munyamaanyi kubanga mu supporting wala yeweta akayimba kange nokakuba I feel good I want to smanya to be played to big to kumpa sente biki mpulira bulungi nga bakakubye okubanga wakawanga bamwembulesinze mwana so big up to you guys man ladies and gentlemen kayimba kapya okuva ewamana na mwezi era tukulamba kuba challenge ekyasinze esawo yagwa budo kwate neke jangwe tugende tengoma embi kube nzibu nnyo Get ready.
last. Dancing like a biggie man, biggie man, biggie man. Dancing like a smooth man, smooth man, smooth man. Dancing like a biggie man, biggie man, biggie man. Dancing like a smooth man, smooth man, smooth man. Everybody dance like a monkey, and the music out of the video. I saw you with the girl in the video. Yo, good on video. I see you, then I'm gonna do it, and you see that you. What a party, what a funny. Look at what does now. Vaya, vale. Paris. Night Radio, I'm going to understand. Dancing like a biggie man, biggie man, biggie man. Dancing like a smooth man, everybody dance like a monkey. I saw you with the girl in the video. You look on us, I love you, I see you. Then I'm gonna do it, what a party, what a funny. Over small, over fatty. Let's see how you win. Look at Dancing like a dancing like a smooth man. Na teachina. You go shoes in a teachina. Mimi body squeezing. Oba de vai kuyanguka. Shoes in a teachina. Mimi body squeezing. Dancing like a smooth man. Dancing like a smooth man. abantu bagambe ndeke video yakafuluma bagenda ku YouTube kati sawa zina abalina ya masimu abalina data tajirane yakafuluma ina sawa pasi nyingi tuteka mumanya ki odeka mu tips with big man tips is a big man Nobody out the steps with the YouTube ye subscribing bajikulete kati akalimu ambolera bungi uno subscribing ngena erikunguliye soka ku subscribe mwana ndawenga abantu bambuse ngena senga bambuse oluyimba ne mu weekend feedback elieta ku luyimba feedback anungi nya abantu balwagala ate okuva ebweru ate na kumukaga oshagedde abasinga bati balwagala nnyo you get it so abantu banyambe bane na basubscribe kumukaga luyina 11k kano oluyimba lwetanga ekintu kimu just spark emu oba challenge emu challenge emu bweti nekwata oba tugembe TikTok oba ya Instagram it needs one in 6 days luyina 11k you get it ndi ekitegeza lwetaga spark ya just nga olaba challenge tukoze wano kati ba TikTok mwana batu bo bakolo bu challenge abanini oluyimbo abantu mwena abakabi you get it so olufuna oluyimba okuva e Uganda olwakabi ennyonyo nga bwowulira nti fine nga bwowulira lwa fields ne gundi fine ulira audio oluyimba nga bwowulira odigi nga bwowulira thanks for okubanga mwana mukiraba mwana kyakabi nnyo yes man nenga nozi yafe wano anti obimanyi yabali wanyize mu busungu anti twagala abantu mwana chuza ola abantu abanjagala nga balaba kintu ekyakabi enyiza okukola kati ngalowooza mwana mumalamu amaanyi agabo bateekwa nga takimpa so when I give it to them mwana basatu kuba abantu bangi bali kungamba bagala kayimba you get it so mpulira bulungi nnyo kubanga ate they like it nina ekintu kyenategeera
olaba abasajja abo baproducer ba Nigeria tebagala bintu bingi nnyo tebagala packaginga bintu bisusse oluyimba lubeera simple nga bw'owulira oluyimba luno luli very simple dance like a big man like a small man kibamala Omwana omutaso ki? nga bw'owulira nti chill with the big boys chill with the big boys bw'owulira nti last bw'owulira nti ani sunguru badidididala bw'owulira nti ayimba eki bebamanyi kyekitegeza bw'owulira bw'owulira buga Kiss Daniels nkenowulira nti dance like a big man small man. Okay. Gambe nina abachina abasinja mu message. But this song is all over my head every day. I don't know what it is. Abachina. Ateka ku status na tagging. Nangamba this song. Okay. Ladies and gentlemen, togedde bintu bingi nnyo wale DJ ne tubuuziza tips zebuuze bisingo bungi. Naye nawe tugenda kuwa omukisa weyita ku noti nya emunya 34 noti 3 noti nya emunya 34 noti 3 tukubire ku simu tips ziwuno mu dakika zetu ine mbalate Vivian Tendo naye atwegateko sobola kwa kutumaliza show lunaku olwaleero noti nya emunya 3 noti 3 kugenda kubanga uyita tukubire ku simu obuze tips swizi maswaga any question you want to answer 88.8 CBS FM.